No. You find it here. Some dondoli. Hey, omuti, akaone omuti some dondoli. Naeba nage. Ato wante mansingo. Yabadde agezaako okukola ki? Sanyu. Sanyu. Vaisi. Vaisi. Sanyu lyamuyitiriddeko. Sanyu ng'alabe ku bantu b'ebukedde yaabwe yadde agenze wa speaker. Yadde wa speaker. Yabadde wa speaker. Okungana olwaso. Ye teyakomyewo. Yava kuseba mara akole byayagala. Kati alye bulamu. Alye bulamu. But I believe he's enjoying his life. Kati mansingo. Ano ye yali atwale waffe. Ngwa waseba mala. Olwaseba mala. Bukoto Central. Wamwe gibabidde kadi yantamu. Ani yagibbye ate? Kivumbi. Oli yagenda bamba yafuna kadi ate yagenda okuwandiisa ku machanga ate omulala yagitutte. Kale kakati era mu mbeera yemu aba entertainment twali tuyanga ne Victor Kamenya zayagala bwa MP. Na luli no yesimba. Luli ali ku kansala. Kati yaze ku MP. Yaze ku MP. Owa. Lubaga North. Lubaga North se wali gundi. Kawalya. Ye wali Kawalya. Ne gundi yali ayagala no mutabani wa. Ajeni yali South. Ali mu South. Rain yakivaamu batamu akadi. Era nadde mayoga wa Ujini. Okay. Singa bonna bakola bwe batyo. Waba sobodde. Baba tebakuwadde de mabega woyo gubadde kasitoba nga ddala oli wa party. Wato sobodde osobola okujja independent. Manze kyensinga okwagala kalulu. Era ngenda kujja wano nga 16 saagala ankubira simu tobaako mukulu gwo okubira simu. Nga 16 nga bamaze olonda. Tokubira nze tobaako gwo okubira. Buli azisazeewo okujjanga independent sifuddeeyo gwani bw'owangula nga nzija ngamba ndowooza omusajja mumulabye bwe bakukuba nkusekerera. Toyagala bakuloope kyogezaako tobaako gw'okubira simu kuloopa sayima ayogedde bubi. Kakati gwe jangu independent nga bw'osobodde era bw'owanguya ngamba ndowooza akasajja mwakawulidde we bakuwangulira saagala mpa byafaayo bya muntu. Kyoya ate ali bw'ati ate tokola bw'oti. Kano akalulu k'amaanyi ne ku bwa pulezidenti. Bwanika ebifaananyi wabifunye nze anko simusobola. Wamma sooka otuwe kwa entertainment abanominate nze ate tukumewo tulabe endala. Ngenda okuteekako nnyo obuvunaanyi emulaka ku mulundi guno mulimu ebyenjigiriza kubanga ebyenjigiriza mu kakuuto biri wansi otunuulira oyinza okutuuka mu town council nga Kasensero atola mu ssomero lya gavumenti ligenda kugunjula abaana baayo nabo kujja kuvuganya ku mirimu biseera eby'omaaso. So tetugenda kutuula butuuzi, tugenda kulwana nnyo n'abantu b'eyo babe nga basobola okufuna amasomero basome babeere nabo nga balina obwenkanya nga bannayuganda abalala. Ngenda kutunula mu bintu by'amalwaliro eby'obujjanjabi ngenda bitunulako nnyo kuba abantu bagenda amalwaliro nja kukuwako kyokulabirako ekyakakuuto health center for nti otuukayo nga temuli wadde gloves oziraba nga teziriyo ebiseera ebimu. So eyo ngenda kutunulayo nnyo. Ngenda kutunula ku by'enguudo oluguudo lwa Kyapa Kasensero ku luno ngenda kusaba chorus kubanga mara mbaalukola amazzi tegakyasala ne buli enkuba lwetonye nnyo ejja nejjawo malamu ayo netandikira okuba nti abantu batawaana. Olwaliro mbadde nze ku nomination zange yaneesimbyewo nga candidate MP Lubaga North. Ndi serious kubanga ndi muntu nfaayo ku nsi yange and waliwo saying egamba nti if you leave politics, if you neglect yourself from politics, you'll be governed by your inferiors. So natunulamu ne ngamba no sigenda kuleka ate bensi nga nvumire eno ngambe bano babi bakola bubi nga ate nange nsobola okyenyigiramu nenkola ekituufu kindowooza nti kyekituufu kyekirina okuyamba abantu b'e Lubaga. My name is Sir Matthias Mulumba Lukagaduka Ekiwabu Sabasaba, a member of parliament who is going to represent the people of Busiro East constituency. I thank the Electoral Commission
for doing their job diligently. I thank my party, National Unity Platform, for nurturing me. I thank the ground for entrusting me. I think I'm going to represent Buso East constituency the way they want me to represent them. I thank everybody that has been behind me, those who have motivated me, and those who have been demoralizing me that I'm not the right candidate to represent them. You're going to see that the one you've been undermining, you've been missing him. I'm the one you've been yearning for. Thank you so much.